Tufaniriza ku program Olugendo Lwange nze Ndagire Esther. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti no program eno yakyusiddwa neva ku ssaawa 2 neddizibwa ku ssaawa 1 naye nga njagala okubeera nga nkukakasa nti no program eyinza okuba nga yakyusiddwa essaawa naye nga abawagizi ba program Olugendo Lwange kw'ossa nammwe abaginyumirwa musigala mukyali kimu. Nsabidwa no ku Kisenti Focus Center era nga tubeera ne services 2 esooka ebeera ya ssaawa 2 paka ssaawa 4 eba ya Luzungu na Luganda, then ssaawa 4 paka ssaawa 7 eba ya Luganda nga Bishop Livingstone Kiganda kw'ossa ne Mami Cindy babaddewo nnyo okubeera nga batulyowa omwoyo. Olunaku olw'enkya tujja kubeera lwa Monday, tujja kubeera Mukutula Njegere. Jangu obulire Mukama byeyagala okubeera nga kukolera. Oli awo ku mulimu oyinza okuba nga oli musajja, omanyi abasajja b'ennaku zino batandise omuze ogw'okubeera nga ayogeranga mukazi. Nayogera kino nayogera kino nayogera kino ogwo nno guba muzimu. Jangu Mukama asobole okubeera nga akutula enjegere ezo era alebeere nga akugyamu omuze ogwo ogw'abakazi. Oli awo naawe gwe toyagala ono omuwalana okola biki, nkugamba kimu nti n'essaala zo zijja kubeera nga ziddizibwamu Mukutula Njegere era nga tujja kubeera nga bakusabira naawe omuze ogwo gubeere nga gukoma. Leero kuleetedde omubaka wa Paalamenti. Ono ye mubaka wa Paalamenti ataludde mu Paalamenti naye ng'abantu bakoledde oba ebintu byakoledde ekitundu kye mwana wattu byewuunyisa. Soogera ku mulala, njogera ku Honorable Luttamaguzi Ssemakula PK. Honorable naakuliddewa? Amannya gange nze Luttamaguzi Ssemakula Paulo Kasana. Linnya lyange ery'eddiini abantu abamu tebalimanyi Paulo. Nze mbadde mu bitundu bingi ebya Uganda era ne wano woolengera wali ebukoto wali eri ewa Ssekitya wa jjajja wange awo Ssekitya Sserunjogi awo ebukoto awo era atwalwawo naye nze nabeerako e Lubaga nensomera ku Kitebe Primary School nga olutalo lwakagwa mu 88 nali mu P1 mu ssomero baalitanga St. Paul nga liri awo e Lubaga kati nenvaawo ne bantwala mu Kitebe Day and Boarding Primary School liri awo Wankulukuku. Abantu bangi balimanyi nnyo era n'abantu bangi be nasoma nabo. Actually we nasomerangayo muwala wa John Kenny Luchamuzi yaliko MP Honorable Nampija yali Eddigalo waffe mu primary eyo. Kati nazaalibwa eri Bulemeezi ekyalo bakiyita Buyungwe Nakaseke mwaka gwa 79 nga 25 Desemba. Nenzaalibwa omwami bamuyitanga Luttamaguzi Mukiibi n'omukyala Nalunkuuma Sise eyeddira endiga nze neddira Lugave. Nasomerako masomero mangi, nasomerako ku Jinja Secondary School kati baali bantutte ku Jinja College nga ntandise osoma nensanga obuzibu sijja kuwulira essomo college emu gye nali ngenzeeyo nga bantutte mwesi wano nenkola ekyejo nenvaayo. Kati father brother omwe yali akulira college eyo ya secondary nga ni mwesi wano n'ateeka ebintu byange ku school tracker n'abiza ewaka. Kati nali nfulumye ku ssomero nga bakantwalayo nga sisabye kati ne bantwala ku Jinja College era ebizibu nga binajja nensanga nga waliwo okwekalakaasa kwa maanyi nnyo era nze gwe basooka okulaba mu kwekalakaasa awo. Kati nengenda ku ssomero baliyita Jinja Secondary School liri awo Jinja nenzivaayo A-level nenkomawo kakati baali bandeese nsomera awo ku Makerere College School naye kati abantu bewaffe waka ne bagamba simanyi waliwo obulamu kuba anko wange yali agamba nsomerenga mudde ne bagamba nti waliwo obulamu bungi nja kubanga nkyakala kubanga ffe twalina experience awaka nga tulinawo abaana bangi nnyo abaali babaddeko mu masomero ago kuba barelative baffe baali babaddeko ebweru naye nga boonooneka bakyakala. Kati ne bantwala ku ssomero baliyita Luweero Secondary School lyeri era ewaffe eri eruweero lye wasooka okusomera mu kubanga gano golodde gabadde ga mu tawuni agalala ery'omukyalo lye nasooka okusomera naye teriri nnyo omukyalo kubanga nalina restriction era n'omwami gwe muulya gwe bayita Ignatius Komu in fact yayitanga ndi waka eyo mu kyalo nga ndi mu kuzannya ewaka n'agamba omufuuka oyo mumumpa gy'asomera ewaffe ku A-level muwulidde nga reasoning y'ennungi nengenda ku Luweero Secondary School eri eyo era chairman waffe wa district y'e Nakaseke
Ignatius Komu ye yali headmaster wange ku ssomero eri. So n'ensoma e Makerere University degree yange yasooka mu BCom nga nsula mu kisulo bakiyita Mitchell Hall. Era nali mumanyifu nnyo mu university eyo n'essaawa ya leero nga ndi Wanaka. So ebyo ebyokusoma kwange. Ku university wagendako ku mu bya politics? Very much. Wonna we nali. Nze we nali okuva edda nali ndi musajja wa byabufuzi. Kubanga ne bwe nagendako ejjinja eyo nagende wanko wange okukyala yalina ennyumba bagitanga plot 15 Nile Gardens ejjinja. We nagendayoko nasanga waliwo okulonda kwerosi. Kati nga buli muntu yeetya ne ngenda ne mbagamba yadde nze kukyala kano esimbewo ne bampa ekifo. N'ofuuka else. Ne bampa ekifo naye nga sinze kyamaanyi baali bampadde kya mobilization mu Jinja town awo wennyini era lwakuba nti mwe mulaba ensi egenze eno ne kane Jinja used to be a very nice place. People could go there and spend some good time. Baffe twagendanga ku source of the Nile nga Jinja yeeyagaza sikulya bulamu naye kweyagaza. So politics nze mbaddemu by'ofiisi guddemu bigwe ate era ye passion yange ne mu university Makerere eyo nalinga musajja wa byabufuzi nnyo boowulirako abaaliko mu Mitchell Hall nobabuuza erinnya limu nti omusajja gwe bayita Luttamaguzi yatya. Gwe wali olidinganga strike? Saayidinganga strike. Nze ekikulu kisaagala nnyo okusolvinga problems na crisis. Njagala nnyo okusolvinga problems zaffe n'okukkaanya kukwataganya sosi na crisis. Era of course strike ezaabeerangawo naye nze sitera nnyo okwagala ebyo byakwekalakaasa kuyinjalinga era nze omu ku yawanga ku bayizi amagezi nti zino university ne tujasa endabirwamu ne mwasa amadirisa. Waliwo olumu abantu beeri simanyi abaalumumba bwe bajja ne bakuba mikyolo yonna endabirwamu ne ziyiika. Bwe zimala okuyiika ne batugaa tujjasa. So naye nga mbuuza bagayi bali nga ba university naddala abamu bemulaba aba bastrikinga ne boonoona ebizimbe baba bava mu famire ennaku nga beewagawaga. We come from poor families. Why should we destroy university property? Kubanga we are here today. Days to come it will be our children or our brothers. Tolowooza nno gavumenti eno oba n'abakulembeze oba ku universities bawulirira nnyo mu lulimi olwo olw'okwekalakaasa. Tulaba nga ebiseera ebisinga abayizi oba abasomesa bavaayo okwekalakaasa ensonga zaabwe zikolebwako mangu. Yes, omanyi gavumenti eno yeva mu nsiko yeetuuma National Resistance Movement. Resistance tegeeza kukuba. Bajja nga buli kimu baluwoleza mu kukuba. Nze nsuubira nti bw'oba mufukibwa ensi nga abakulembeze bafaayo waliwo gye bayita round table discussion, amicable discussion of issues. Musobola okutuula wansi ne muresolvinga issues zammwe nga temukubaganye temuyiye musaayi. Naye bwe nalaba eri ewaffe eruweero mwere temwabirabako. Museveni we yali yeekalakaasa n'Obote yaleka obuwanga bw'abantu bangi nnyo abafudde, yaleka abantu baffe nga bafudde. Bamugamba we can solve these issues on round table nga tetugenze mu nsiko kubagana. N'akwata gurupu z'Abanyarwanda ne bajja eyo bamanyi abo Bakagame balina obusungu ku mutima nti Obote yali agambye bagoba wano. Abasinga bakyusa nnyo ebyafaayo naddala ebya wano. Bagamba mbu ekyatwala Museveni mu nsiko mukwali kubba kalulu ka kinaana ekyo tekibeerangawo. Ekyatwala Museveni mu nsiko yali Obote kugoba wano Banyarwanda yali aleese declaration. Kati tiimu y'Abanyarwanda abaali bajja wano nga refugees ne bagamba ono omusajja gwe tubadde kuba yali abayingiza nnyo mu byokwerinda mu bitongole. Ne bagamba omusajja ono n'amiini babo bagamba nti bw'oyingiza aba wano kyangu nnyo okuvuunika gavumenti yo. Kati nga bakola nga Libya we yakolanga ng'ekozesa nnyo ba foreigners mu bya security. Kati Abanyarwanda bali Bakagame era tiimu yabojja basimanyi the 37 something bonna kati we baakira ne bagamba n'omusajja ono gwe tetusobola muvuunika lwaki atugoba wano kuba they didn't have any hope. Ne bakwata emundu zaabwe ne bajje ewaffe eruweero. It was a battle of either survival or death. Twakomye wali eri ng'omaliriza campus. Campus eyo wagimaliriza waddawa? Kati bwe namaliriza e Makerere nagenda ne nkozesebwa ekitongole kya USAID. Ne kimpa emirimu ne ntambulanga Uganda yonna. Nze omu ku bantu abatono nnyo abaka palamenti. Era kyova olaba lwaki neepanka.
nze nepanka kubanga nze ndi hard worker nze nga nkola emirimu gyange nga sirina muntu sisagala nnyo byakusabiriza ebyo bwe nali nfuluma Makerere era nafuluma jjajja wange omu gwe bayita Jaka Luyombi ali awo otuuka ekyanja yasinga omu ku bataka baawo oyo gwoli ali minisita yaŋŋamba nti omuntu yenna mu nsi alina okukola alina okukola naye omusajja yenna bw'oba okola olina okumanya ebiseera bye ebyo maaso binaabeera bitya tolina kuddaawo just kulindanga abantu kuyamba buyambi era nakolanga nnyo because ffe abaava mu lutalo eri ffe twali balangira naye obulangira bwaffe ne buggwawo olutalo by'obugagga byonna ne bigenda bajjajja bange baalina ente baalina ensuku baali bulungi neffe bwe twagenda okutegeeramu bwe tuti byonna twasanga matongo kati nalina okukola ennyo buteesaasira era buli we nabeeranga wonna wonna nga nfaayo nnyo nga nkola mu kitongole ekyo nafuna nnyo ssente olusozi luli lwolengera wansi awo nagulawo landi yange naye omusajja omukiga nabbawo nanzibako landi yange nga nvudde Makerere University baali nfunye akasente mu USAID bampa nnyo ssente kuba natambulanga nnyo kati baatusindikanga eyo nga nkolanga program officer ne bakusindikanga eyo n'olumu nafulumangako mu ggwanga lino Uganda era olumu nasinkanako n'onalebo Simeo ng'akolera ekitongole kya UN nange nemba involved mu UN part-time nenkolayo nenfuna akasente bwe nakaleetanga nalinga njagala nnyo ebyobufuzi nesimbawo nga nyingira Makerere University nesimbawo ne Saida Bumba nga ndi kuya wanu kati nga wakajoyingire naye ng'oyingire bakwadimitize naye ng'ogenda kati nenfuna obusente bwange nga muteekanyo politics era nkubira abavubuka bannange bw'obanga tonna bakutereera bulungi toyingira mu byabufuzi bya Uganda kubanga byafuuka pure commercial jjajja olumu nambuuza nti sente z'otadde mu byobufuzi singa wali ozikozeemu kintu kyamagezi nnyo singa oli wala nnyo naye ne mugamba passion yange ey'okulaba nti tunyamba abantu politics. When politics shouldn't just go there to pick money, but you have to be part of the society. Nawe n'okulaba nti n'okola ki obayamba. So politics mubaddemu ekiseera okuvedda nga mu secondary mu university monna abamu bagenda ne batulaba nga ndi mubaka parliament n'alowooza am a member of parliament by accident. It's not easy to be a member of parliament. Kati bw'otunweyo mu kitundu kyewaffe mu Royal Triangle nina jjajja wange omu abeereeyo Singo yaŋŋamba nti okimanyi nti wamenya likodi nze kamubaka parliament opposition ava mu Royal Triangle kebe kansala taliyo Nakaseke Luwero Nakasongola Kiboga ezo zonna ezeetodde gye bayita Royal Triangle tosangayo muntu atali wa movement nze kanenda yimiryawo n'ensomesa abantu baffe era nsuubira njagala kufuga ku ggwanga lino Uganda wakufuga ggwanga lyate Uganda tumaliriza USAID omaze okukolerayo waddawa kati gye nakoleranga nalinanga ne programs endala ze bampanga waliwo ebitongole bya NGOs bwe byalabanga nga nkoleringa namikwano gyange nga bampita nnyo n'enkolagana nabo kubanze society nali ngitegeera nga ntambula nnyo nze gwe ogambe Kalamoja n'ekubuuza olagala kitundu ki n'ekikubulira nze gwe ogambe eyo East n'enkubuuza oyagala kitundu ki n'ekitegeera era nze bwe ntambula n'abantu oyinza okulowooza nti mbeera mu bitundu ebyo naye nga jasiba okuba nti no nagendangayo n'enkolerayo n'enkwatagana n'abantu baayo bwe ntyo kati nze ekyo ekitongole kya USAID kyanyambanga nnyo n'olumu nga nfuluma eggwanga n'eŋŋenda eyo kuba kati we twagendangako kankugereze oba Kenya oba kati ng'e Sudaani eyo nga saagala kuvaayo nnyo kubanga wanyambanga nnyo okufuna experience ebiseera eby'omaaso ebyange kati byendimu. Ekitongole kye wakolera ebbanga eddene lwaki wakivaamu? Nanti kati ekiseera kyatuuka n'ennyingira ebyobufuzi bw'oba ogenda bali abazungu bakugamba nga oba oyingidde politics well genda okompitinge tosobola kugatta byombi okuba bali bakwetaaga olumu like a week oba ennaku bbiri kati ate eno oli mu campaign ekutwala nga ate eno oli kunaaka so it was a choice nomanya nti kati wano kankole bwe nti wano kangende bwe nalaba nga kikutteyo mugamba kikutteyo
nga nsomesezza abantu ne manya nti kati eno webatuuse bakkiriza gomanyi kye bayita okubeera omubaka opposition mu Lwero Triangle mu center muganda wa Museveni asula wali Kapeeka Museveni kati asula wali Ekawumu kati n'abalala bano bonna boolaba ba Chief Justice bonna bali eyo bonna tiimu zaabwe ziri eyo bonna batumwine ali eyo tiimu zabo bonna abasajja abaaliko mu nsiko bonna obalaba bazeeyo ewaffe yonna bagabanyeeyo bonna bazze beegabidde eyo baalaba abantu baffe nga bafudde ndowooza basikiminganga n'ettaka nti muzeeyi gundi ali atya nti tumugire kati ne bajjayo naye bayiwa ssente mu biseera by'okulonda baba n'amagye batiisatiisa abantu gwe bw'omanyi omuntu w'omukyalo ne bamutiisatiisa kati ffe okuyimirirawo okugamba omuntu nti yakutiisatiisa alina omusaayi ng'ogugwo has never come from heaven kisi kyangu omuntu w'omukyalo ne bwalaba kuwa ekyambalo ky'amagye ng'ayitawo buyisi talina kyamugambye omusajja atutwala kati nze nayimirirawo ne mbakonvinsinga ne mbagamba this is the way to go see what we've been nze Musa w'e Nakaseke ng'omaliriza olekuliddemu ekyo ekitongole wasooka kugenda ku ground nosooka okubeera ng'okubaka nabeerangayo ku ground n'ensoma embeera z'abantu neneetegereza abantu embeera gye balimu nendaba obwavu n'obugagga bwabwe nendaba kye baali baba otuuka eyo mu Lwero Triangle waffe Nakaseke olabayo ennyumba ezaali eza bloka za 99 bloka ez'omusenyu abo baali bantu baffe bagagga naye Museveni n'ajja n'aleeta olutalo lwe ne banne bwe bajja ne babyonoona kati nalina okubasomesa nti we can be strong again we can be what we used to be kati nze ntera nnyo kiyita mu language yange nkiyita Samsonic power gimanyi omusajja baamuyitanga Samusoni yali w'amaanyi mu Bible Katonda ali yamuwa amaanyi n'amugamba mu Isirayiri bwe babeeranga n'ababakulembera ebiseera ebyo naye ye amaanyi ge gaali mu nviiri ng'alina enviiri empanvu ng'ezizo kati nga bwe bagenda mu lutalo ng'akuba n'akuba buli muntu yenna n'amusaanyo ne omusajja oyo amaanyi ge agajjawa kaakati be yakubangako ne bamugamba tumusindikire malaaya kuba yalinga ayagala bamaama kati malaaya gwe basooka omusindikira bamuyita ng'oggyeko derira baali bamalaaya bangi bamusindika kati lumu ne bamusindikira derira n'amubuuza derira ng'amuwaniridde nti naye amaanyi ogajjawa nga bali be bamutumye okujja okubega n'amugamba amaanyi gange ngajja mu lugoye luno bw'olusalako nga gaggwamu naddeyo n'abagamba nti bw'osala ku lugoye ng'amaanyi gaggwamu ne beekuŋŋaanya ne bagaa kati lusala ajja kuba awedde kati bagenda okulusalako n'akuba bali malaaya neekomawo nemubuuza naye gwe waaki wannimbye nja kukyawa namugamba amaanyi gange omanyi we gali tigali ku mukono guno bw'ojja n'ogunyigira bw'oti wansi nga ogize ng'amaanyi gaggwamu najja n'akikola ne bajja bangi n'akuba bali malaaya neekomawo bwa yali abadde ki nemubweweeta n'agibuulira nti amaanyi gange gali mu nviiri bw'ozisalako nga omaze kati ne bamusalako enviiri agenda okwawamuka ng'amaanyi gaweddemu kakati naye ne bamugjamu amaaso ne bamutwala ne bamumookinga nti kati tulage amaanyi ge we gali n'akkiriza nti amaanyi ge gakoze eki nga bamugjeemu amaaso wayitawo akaseera enviiri ze ne zitandika okukula n'agamba Mukama abasajja bano yadde bankubye wansi ngenda kufa naye ddamu ompa amaanyi nja kubaako kyenkola kati Katonda n'amuwa amaanyi enviiri ze zaali zizeemu okukola naye nga talina maaso kuba baali balina era okumutta n'abuuza nti bano batuddewa bonna n'abamubuulira nti bali mu tempo gundi bonna wali n'agamba n'akwata bw'ati tempo n'afuna omuntu n'amutwalawo n'asika emirandira gya tempo n'ebagwira naye n'emugwira n'afa kati naffe eri eruweero twetaaga gye bayita Samsonic power twagitandikako we need to regain what we used to be twali balimi twali bagagga nga tetusabiriza omulabi wange omulungi owa KTV nzikiriza tubeere nga tuwummulamuko bwe tuti katono okyali ku program Olugendo Lwange naye nga tulina Honorable Luttamaguzi Ssemakula MP wa Nakaseke
ngenda kubeera nga nkomawo naye nga nkugamba nti wano ku Shanti Focus Center tubeerawo n'okusaba nga tuba ne services 2 emu etandika ssaawa 2 paka ssaawa 4 eyo neeba ya Luzungu na Luganda ate nga ey'essaawa 4 paka ssaawa 7 eba ya Luganda. Bishop Livingstone Kiganda kw'ossa ne Mami Cindy babeerawo nnyo okubeera nga bakulyowa omwoyo. N'olwekyo nkwaniriza gwe weena osobola okubeera nga otweyungako. Katuwumulemuko katono tugenze kukola ku nsimbi tukomawo.